kati tosobola kuddira ngassi ate n'odiwa omuntu agenda okikolamu amagoba nga n'abantu bogenda okujjako engassi gifuuse misango. Kati omusango fayini n'ogirinyisa oba olina ekintu kyogenda okwonoona. Ekisooka abantu bagenda kulekerawo okutya okuvuga emmotoka zaabwe n'abaagala okuzigula bajja kutya. Eyo bizinensi oba ogirinyeemu eggere oba okendezeza ku nnyingiza ya gavumenti, then sipeeya agenda ku mmotoka ezo abantu nabo balinyisizza bo balinyeemu eggere, then abatunda amafuta n'ebirala ebikozesebwa ku mmotoka byonna bizinensi eyo bogisanyalazizza. 3 entambula y'emirimu mu ggwanga kubanga transport ekintu ekisookerwako byonna oba bisanyalazizza. Kati tolinawo okwata fayini engassi n'ogyongeramu n'ogidabolinga. Mu nsi ezikuze fayini zino bagirinyisaamu ku bbeeyi naye si kwolwo olunaku nti bw'oyita ku kamera nekwata ekifaananyi oba mobile kamera oba kamera gye baplantinga obulungi. In fact buli zooni yonna wali kamera balanga bakutirawo akapande akakulaga nti waliwo kamera ne bakulaga ne speed gy'olina okutambuliramu. Kugamba tosobola kugamba nti nze kamera saagiraba oba akapande saakalaba, bakutirawo akapande akakugamba nti wano speed ya 5 ate waliwo kamera mu zooni eno mpaka bonna sanga akapande akakugamba nti nedda kati zooni eno weddeko kati vuga 7 oba 9. Kati awo namu eri eyo oba osuubira okuba nti ojja kusangamu kamera oba ya mobile oba nga bagiplantingawo. Bw'oba okozesa Google Map era ekulaga wali kamera zonna mu nsi zino ezikuze Uganda simanyi bwe kiri. Now kati bwe baba bakuba tikiti bajja ba traffic officer abavunaanyizibwa ku nsonga eyo ne bagenda ku kamera yazeezo ne bazisumulula ne bajjamu CD. Bamala okujjamu CD ne bazitwala ne bazipugula ne bazijjako ebifaananyi ebyo byakubiddwa. Kati buli kitundu kibaamu buli zooni ebaamu sente zaakyo zibabalabala nti omuntu bw'ayita mu kitundu kino n'akozesa speed weight ku kamera eno ajja kubasasula sente zenkana bwe ziti. Wabula sente ezo ziyinza okukyukamu okusinziira mu kitundu ekirala kubanga fayini tezenkanankana wadde oyinza kubanga otambula ne bagamba speed 6 naye wasangayo 6 eri ne bakuba tikiti ya mitwalo 10 ate ne bakuba 15 ate wali ne bakuba ya 9. Kati kisinziira obuzibu obuli mu kitundu ekyo abateekawo kamera abo kye baalaba. Kati naye ensonga weeri ensonga ey'okubiri nti oluvannyuma lw'omwezi oba wiiki 3 baba bamaze okuprocessinga kubanga kiyinza okuba tikiti nemala wiiki nga 2 nga tebagijjangawo kamera nga tebagijjangawo. Oluvannyuma ne bajja ne bagijjawo ne bagitwala ne bajjako obujulizi ne bakwata obujulizi obwo ne fayini ne bagikuweereza ku address n'ofuna ebintu ebyo era ne bakuwa ebbanga lyolina okugenderako okusasula mu banka ku akawunti ya gavumenti oba ya municipality, then ne bakuwa obudde obwo. Bwe kirema ne bakuyita mu kooti ogende weewozeeko gy'oli toliye wafa tolabika oli mulwadde biringa ebyo n'ogenda mu kooti ne weewozaako. Nze n'okubagamba nti sente zino sizirina naye bansalireko oba nja kusasulanga bwenti buli mwezi okusinziira ku nfuna yange. Ebyo na kooti ebikiriza mu nsi ezikuze. Then naye singa bakulinda mu kooti n'ogaana okujja ne kooti date ne zigwako bafuluma kye bayita warrant. Era warrant eyo esobola okuziyiza okubaako ebintu by'okola ng'okozesa ID yo oba driver's license oba n'okasula omusolo gw'emmotoka gwennyini. Bakugamba nti clearing nga wano osooka ate obeeko service endala z'okola ki z'osobola okusasula nga tebatutte mu kkomera ate nga osobola okuddamu n'oweewozaako ne bakendereza ku ssente ezo. Kati ssente ezo zirinya olw'ensonga nti bwe batuuka mu process y'okutwala mu kooti kubanga babala nti basobola okutambula ne bakuleetera ebbaluwa ya fayini yo ku address yo. Kati balaba nga tozze ne bakomawo okuleetera warrant. Ssente ezo zirinya kubanga gavumenti ebeekozesa ssente okutambuza omuntu oyo akutuusaako obubaka obwo n'okumutambuza n'empapula zaabwe byonna. Process eyo kati gwe ogisasulira ne bakugamba nti kati fayini yandibadde fayini bajje kubanga ya mitwalo 10 naye kati oyasasula mitwalo 18. So bwe kityo bwe kiri naye ate again wadde olina warrant naye ate era bw'otuuka mu kooti ne bagamba nange nzikiriza okusasula naye era ssente siziranye nabo bwe ziti era bazikiriza. Kati ensi bwe ziti bwe zitambuza ekintu ekyo olw'ensonga nti fayini tosobola giteekamu magoba si busuubuzi. Kati bo bali kye bakola kwe kuddira obusuubuzi ne babuteeka ku bantu ate abanyigiriziddwa ate nga ne fayini nnene nnyo nti bagidabolinga mu kaseera katono nnyo n'egejja nti bw'otunuulira omuntu nti bakubye fayini ya mitwalo 6 wano bwe balabala mu ssente za landi ziba kumpi 25,000. Ssente nnyingi wano kusanga fayini ya ssente ezo kiba kinene nnyo fayini ziba ya landi 10,000 ate naye n'obudde ate naye osobola okugiwabira mu kooti n'ogamba nange fayini baginkuba naye embeera yali bweti. For example osobola okusanga kati wano mu South Africa ebitundu by'otuukamu nga bwe ziwera ssaawa nnyo ez'ekiro nga robot obalambala nti tewali aliyo n'oyitamu nti bw'oyimirira oyinza okufuniramu obuzibu bayinza okubbirawo. Kati kamera ezo emirimu gye zikola ekiro ebiseera ebisinga obungi bazikansolinga kusinziira mu area
osobola okuyita mu ngodduka emisinde speed esingakaawo olwokuba nti oluusi oyinza okubanga akikugoba olina okyewekengedde oba n'ebiringa ebyo kale tebakukkiriza kufuna buzibu ate ng'osobola okutambula kati tikiti ezo bazisazaamu era ez'ekiro zonna mu roboti ne ku nguudo ebitundu ebimu babisazaamu kakati ekyo ne kiwa omuntu okuba nti naye etteeka lisigala limuwaayo feva newankubadde bagezaako okuziyiza abantu okuza emisango n'okukola obubenje obungi naye etteeka lisigala likola ki likugira omuntu oyo oba nti likugira abantu obutenyigira nnyo mu bintu ebyo kakati Uganda state oba state eggwanga mwe litambulira amateeka agamu gaba teganaba kusobola kuba nti gafitinga mu Uganda obanga ekisooka temulina nguudo enguudo tewali luguudo na lumu eza gavumenti nfu eza Kampala City Council nfu eza magombolola zonna nfu zijjudde ebinnya ziriko ebiwonko by'emyala kakati golesi tendo giwadde abantu abavudde bweru bw'eggwanga banyagulula abantu ssente kati ate gavumenti esigazizaawo kale waakiri wandibadde ozigaba emirimu n'ogigaba mu bantu b'omu ggwanga lyaffe munda olw'ensonga nti osobola okukunga abavubuka ne bakolaganira wamu ne law enforcement okuva mu bitongole nga abavuga takisi abavuga bodaboda abavuga ziroole ne mufunayo abantu gurupu y'abantu 15,000 ne mugenda ne mubabangula ne basobola okuyambako okukwasisa amateeka nga ne gavumenti bwe yeteekateeka okusobola okuba nti etereza enguudo zaayo ereme kuddira bunafu bwayo kubuteeka ku bantu tosobola kutambulira ku highway n'ovuga speed ya 3 kati oba wakola yaki Entebbe Express speed ya 3 oba tosobola kakati babe mu byobubbi batereze embeera eggwanga lisobola okufuna akalembereza waliwo abasajja ababanga bagayidi bayamanko ku bidduka mu Itodomo mu Kampala so bagatako ne bakola group z'abantu 15,000 basobola okuyambako ku masomero ne muteekawo abantu ne bayimirira side ne side ne bayambako ku baana okusala amasomero kuba kiri mu nsi yonna abantu bagenda nga bayiga ne mugenda nga muteekawo roboti ezikendeezaako then mulekera okuteeka aba traffic ate mu nsonga nga zino kubanga wa traffic ye mulekera akwate emipiira akwate obuzito bw'emmotoka akwate ebintu ebirala n'ebino ebintu bya bulijjo babiviireko ddala kubanga Uganda tenaba kutuuka ku mutindo ogwo mulina okukola amateeka naye nga nemukolera amateeka nga gajjaawo tosobola kukolera muntu tteeka nga nekyomugamba takitegeera ate nga n'akwasisa amateeka takitegeera kubanga aba traffic naba amateeka tebagamanyi omusanga mu traffic jam nga agamba emmotoka eyite mu bitaala ate ekitaala kirimu kamera kyo kigenda kukuba kikukwata bagenda kuba fine ye tagenda kujulira nti zina mugambye ayitewo naye bagenda kuba fine kubanga yo kamera egenda kulaba kati osanga olinga waliwo akalipagano mu kifo ky'okusala amagezi akalipagano kaveewo n'anoonyawo gwakwata asanze kamaze okubeerawo tamanyi kaze katya naye bw'afuna gwanyigiriza nti gwe wolesa akalipagano wano ng'abuukira mmotoka yo ng'ate asaba ekkubo erikufulumyawo ng'akuvuga mita nga 2 afuna bwakupakingisa oba olina ky'omuwaayo ng'omuwanga akuleka oba akutwale ku station ku poliisi kakati naye obukugu tabulina n'emmotoka zibalema okutaggulula kubanga ekintu kye bakola tebakiina n'ate bw'oteekamu abavuzi b'emmotoka bennyini nga bewakozesa bo communication yaabwe nyangu nnyo n'okumanya kiki balina okukola obulipagano bukole ki buveewo n'okusensitizinga ba drivers n'ekirala okwongerako okulaba nti abantu engeri gyabafunamu drivers license naye ekyukemu abantu bongere okubangukamu si kuyigira mu lujja kuyigira ku lole ya muntu kuyigira mu takisi enkyaba gundi evuga abasaabaze then omanyi kuba olimu ovuga mukono Kampala bw'osingako ogendako bombo matugga tolina kubudaali omanyi egamba amakubo gakulaminga era osobola ogavudirako kava emisana kakitwe kirwadde tomanyi naye bagamba nti ogendeko mukube ddala nga bagamba nti motoka gikubye ekigwo kati Uganda yeetaaga okusesetula obukulembeze buno bwa Yoweri Kaguta Museveni tebulina kye bukoze bwonoonye buli sekita wabula ate ne bagala okuteekawo amateeka agatuukana n'omutindo tekisoboka amateeka tegasobola kukola nga tokozesa tolina mutindo gw'okozesezza etteeka liyambako kulungamya tosobola kuteeka eddirisa mu nnyumba oba oluggi mu nnyumba nga ennyumba gy'ozimba akyama nga tekuli birigi kubanga olw'oluggi lugenda kubeera lwa standard era lujenga lwa standard kati woluteeka oteeka kubanga nawe wazimbirawo ku standard kati okukusongozebwa Uganda kwerina Katumba amala ensonga eyo etteeka eryalizeeyo aligirewo ddala naye kirala bajje ebitongole bya gavumenti babiggyemu okubikoleramu emirimu ebitongole bya gavumenti babikoleddemu nnyo emirimu kyobola tesobola kuwa abantu service ate nga gavumenti ebiwa budget naye ate ne bagaba ne babitendalinga ate babitendalinga ne babiwa abantu ate babikolemu obukozi ensimbi so nga ate gavumenti kati ne babanga omuntu bamubba emirundi 2 nti gwe bawadde contract okuwa service olina okubako ky'omusasula naye nga ate ne gavumenti yasomera budget ekitongole ekyo kati ekigenda okuyamba kwe kujjawo omukulembeze wa Uganda kati Yoweri Kaguta Museveni then ekigenda okuzzaako embeera oba oli awesobola okuterera otherwise we tuli si we tulina okubeera mukama bampeera omukisa abutuge manya